Uganda at large mu mikwesese bwe ntyo munnange nziguse essaawa eno njagala tukube ettooki mu ebyo Ssegirinya byalese ku nsi kubanga gye buvuddeko waliwo mukyala we yakubako essimu ku leediyo emu nga yeekubira essimu ku leediyo eyo era ng'alaga nti bannamwandu bonna bagenda kukwatagana balabirire abaana. Ne bamubuuza nti kati ensonga ki ekkubisizza essimu? N'alaga nti netiwaaka eringa ebuze, naye ate oluvannyuma ne tuwulira nga maama alaajana tewali ssente ate abaana mbulidde ekyokubaliisa bannange munyambe akuweerera abaana n'ebirala. Kakati ng'omuntu yeebuuza nti Ssegirinya okuleka okubeera nti tumumanyi ku Ssegibokisi oba okubeera nga yakola eddwaliro wali bwe yali apangisa ng'ataddewo abakyala we bazaalira n'ebintu ebirala ebitonotono ddala ebyo kwe yakoma tewaliiwo nti oba yeezimbira ku nnyumba nti oba yalinawo bizinesi bweti. Kakati essaawa eno njagala muganda wange tulabe Ssegirinya alese biki ku nsi, ebyobugagga bya Ssegirinya ebituufu va ku byokujubisa biri ludda wa walano nga tugenda okubeera nga tusinziira okubeera nga tuwuliriza emiranga egiva eyo nga maama bw'alaajana oba abaana ba Ssegirinya abalese mu bbanga oba nedda. Kakati munnange yiino Emmaali ya Ssegirinya ono nno munnange alese faamu e Nakifuma, alese emizigo e Kawanda, emirala giri Nammere n'ettaka mu Wakiso. Ebyo ebimu ku munnange Ssegirinya byalese era n'ebirala bingi nnyo tugenda kuba munnange tubitunuulira tulabe Ssegirinya alese ki ddala, alese ki Ssegirinya. Omanyi ebiseera ebisinga obungi omuntu asobola okufa ne mutategeera biki byalina, oluvannyuma mugenda okuwulira ate bakayanira ebintu kubanga twawulirako Sauda Madada ng'agamba nti nno obedda bali mu kubuuza byapa bali mu kubuuza biki ne weebuuza nti ate Ssegirinya bagamba nti talina nnyo kye yeekole bali yagenda okuva mu bwaka bwa palamenti talina nnyo kye yeekoledde naye jjukira nti yamala ebbanga ku bwa kansala wamu n'okubeera ng'abadde mu Kampala ng'omusajja era omuyiiya. Kakati munnange Mohamed Ssegirinya omugenzi waafiiridde nga alina ke yeekoledde, tebakulimbanga nti abadde talina ke yeekoledde kubanga abadde muvubuka nga aweza buweza myaka 37 newankubadde abadde yakeekubako enfuufu bwe yayingira palamenti mu Meeyi wa 2021 n'atandika okufuna ku ssente ezitegeerekeka, kyokka ate munnange nazo ne zitamuwoomera. Emyaka 3 munnange gy'abadde honorable nga tava mu makomera na ku bitanda. Kale bwe tutyo munnange ne tukola okunoonyereza okumanya ddala Ssegirinya alese biki. Kakati tukizudde nga Ssegirinya abadde yakazibwako erinnya erya Mr. Update, abadde munnange alina obusente bwe butonotono bw'abadde agabirako emikwano gye n'abalunzi be era mu Kawempe North bwe batyo nga bamwenyumirizaamu. Ono abadde yeetetenkanya era mu kwetetenkanya aliko ebintu bye eyagula nga yeezimba ng'era omuvubuka. Ebyobugagga bino kuliko bituzudde nga kuliko munnange amayumba ag'abapangisa, poloti n'effaamu, kwabadde yassa embuzi wadde nga we yafiiridde ng'embuzi ezo munnange azitunze, abadde azitunze ku ffaamu nga teziriiko. Kati bino munnange ebimu ku bintu omusuubirwa okuva ssente ezigenda okulabirira bamulekwa era nga okusinziira mu gw'omunkuubo newankubadde nga waliwo abagawakanya, manyi saagala nnyo okuwakana, bagamba nti abadde alina abaana 20 wano Musumbayiga, abantu nga balowooza alina abaana abo abatonotono, naye njagala okubuulira Musumbayiga
alina abaana abasoba 20 era bonna babakuŋŋaanya, abamu ne basigala ne bannyaabwe naye nga abaana sofa be balinako awo bali 20. Kakati era ne Ssegirinya nze siyinza kukiwakanya muganda wange yadde n'akamu, era nga tukimanyi bulungi nti sipiika wa palamenti Anita Among ne minisita Dr. Chris bali omunsi buli omu yeeyama okuweererako omwana omu. Jjukira nti twasooka ne tumanya abaana nti bali 4, ne batugamba bali 8 oba kakati oluvannyuma ne nti bali 2. Bye sijja kubeera nga nkakasa oba okuwakanya. Ne gwe ky'oba omanyi nti omusajja omuganda tabalirwa ki baana. Kakati mukwano gw'omugenzi Ssegirinya abadde omubaka wa Kawempe North Sam Ssekajugo abeera e Budaaki yagambye nti Ssegirinya ebibugagga bye bibadde munnange bisaasaanye, era okubitegeera byonna bamaze kutegeezebwa abantu ab'enjawulo. Omugenzi babadde yateresa ebiwandiiko byabyo. Tewali wa famire yenna abadde abimanyi byonna, nga tebamanyi lwaki Ssegirinya yakikola bw'atyo, kubanga nti abadde alina babadde atambula nabo ku lusegere, kyokka nabo nga tebakola ki, tebabimanyi. Kati tutandise eby'obugagga bya Ssegirinya bye biruwa. Ssegirinya abadde alina ennyumba z'abapangisa muganda wange ez'omulembe nno eziri e Kawanda mu disitulikiti ey'e Wakiso, ezigambibwa nti munnange yazigula obukadde 2. Ekyapa kyayo dereeva wa Ssegirinya eyabadde nakyo. Yalese ennyumba ey'amaka e Bulamu mu Kasangati Town Council, nga eno baatutteyo n'omulambo nga bamukungubagira. Dereeva wa Ssegirinya eyabadde n'ebiwandiiko byawo. Ettaka okubadde faamu ey'embuzi n'enkoko e Naggalama mu disitulikiti ey'e Mukono, ekyapa kyayo kyayiika 2, era mukyala wa Ssegirinya azaalibwa e Kannungu Twahira Akandinda yabadde nakyo. Waliwo ennyumba ez'abapangisa eziri Ennammere wabula Ennammere Mpereerwe, nga eno Ssegirinya kwe yasulanga nga akyali kansala wa KCCA. Waliwo endagaano za poloti 2 Namwandu Akandinda ze yaleese n'aziwa abafamire ng'agamba nti munnange omugenzi yali yazimuteresa. Wano nno Namwandu mwesimbu kubanga omulala asirika. Kati waliwo ssente eziri eyo mu bukadde 2 palamenti zerina okuwa famire ya Ssegirinya, kubanga mbu zino zibadde zimusasulibwako era nga ziterekebwa, zibadde kugamba zimusalibwako, si zimusasulibwa wabula zibadde zimusalwako nga bazimusalako buli ku ssente zaafuna buli mwezi, kati badde bazimusalako. Kati ezo nga ziterekebwa mu nsawo ya palamenti, kitegeeza nti ezo zigenda kuba zimuweebwa. Waliwo emmotoka evuga abalwadde ey'ambyulensi Ssegirinya yagigula. Kakati munnange emizigo egy'empereerwe nagyo gyegiri. Emizigo egy'empereerwe Haji Musa Kibirige ono ssentebe wa Sekati Zone mu muluka og'empereerwe mu division ey'e Kawempe yagambye nti Ssegirinya yagula emizigo gino nga yakawangula obwa kansala bwa KCCA mu 2016. Emizigo giri mu kikomera omuli n'amaka g'akasozi owa Kano Connections ewandegeya, era eyamuguza emizigo gino bakozesa geeti y'emu
nga osooka ku maka g'akasozi n'oluvannyuma ne weeyongerayo ku mizigo gya Ssegirinya. Buli nnyumba mu kiseera kino epangisibwa emitwalo 40. Haji Kibirige agamba nti emizigo giri 4 nga buli gumu gwa bisenge 2 era girimu abapangisa. Ssegirinya bwe yabeerera kansala nga asula mu muzigo ogumu kyokka bwe yalondebwa ku bubaka n'asenguka n'apangisa ennyumba ennamba ewampeewo mwe yasula okumala ebbanga. Eyo munnange gye yava okugula amaka ebulamu era nga yategeeza ssentebe nga amaka gano bwe yali munnange tagasulamu kubanga waliwo abantu batategeera abamuyigga era ebiseera ebisinga asula mu woteeri zakyusakyusa mu ngeri munnange ey'okwebuzaabuza. Ng'ekitundu babadde munnange bamwenyumirizaamu olw'obutebeerabira kubanga mu biseera ebya COVID-19 yaleeta loole 2 okuli ey'obuwunga n'endala munnange ey'amatooke nga ataddeko ennyama n'agabira abatuuze. Emmotoka eya ambulensi nayo bagamba nti ebayambye nnyo. Kibirige agamba nti yakoma okulaba Ssegirinya ebbanga nga lya myezi emitonotono oba ebbanga nga lya mwezi gumu oba gumu kitundu emabega nga ali mu mmotoka ekika ekya Noah nga baliko munnange gye balaga ne nnyina. Baamubuuzaako oluvannyuma ne beeyongerayo. Ssegirinya abadde yagula ettaka ku kyalo Naggalama Gomba kwe yassa ffaamu y'embuzi n'enkoko kyokka waafiiridde nga yabisengula era nga ebiyumba bikalu. Eyaliko ssentebe we Nakifuma Naggalama Town Council Abed Saabwe yagambye nti Ssegirinya ekifo yakigula akyali kansala wa KCCA ng'era nga wano wabeerawo obunene nga bwayiika. Bw'atyo n'atutegeeza nti ekifo kino kyali kya Ssaalongo Ssegirinya eyali akigulidde nnyina kyokka munnange ebyembi n'amufaako era ettaka n'alikwasa babbulooka abaaliguza Ssegirinya. Muliraana wa Ssegirinya Sheikh Mohammed Kasule agamba nti ebiseera ebisembyeyo Ssegirinya abadde atera okujja n'omukyala gw'atamanyi nga balambula ffaamu. Waliwo ebiseera we yasulanga ku ffaamu eno okumala akaseera nga gy'asula. Kasule agamba nti Ssegirinya bw'alwalidde munnange baalabiraawo nga waliwo abajja ne bajjamu embuzi zonna ne bazitwala gye bataategeera. Ekifo kyonna munnange kyetooloddwa bbugwe owa bbulooka nga kuliko ne geeti eyassibwako kufulu. Kakati ebyo muganda wange nga bw'obiwulidde awo bye bintu Ssegirinya by'alese.